Agalo lyaga lwaki okola kino ate abaana bange mbasabira ne mbawayo eri Katonda baana bange. Okay, gwe basabira okujjako batuse n'ogamba bakoze transition nodda mu gospel music n'ennyimba eza gospel zifulumiza kumu. Si kumu nakafulumyawo gyekigere yakavaako kati nzizeeko manja tomanja gospel naye yagudde wantu wangi. Yes, ate ne okuyimbira Katonda kya bbeeyi nnyo n'okusinga ebirala byonna. Maureen Nantu mayimba ku mikolo gy'alaavu ng'azze mu gospel music kale wadde batugamba walokoka. Yes, walokoka nnyo. Nyinza okuba nga siri mutuukirivu naye ate nzikiriza Katonda nti ekkubo lye nakwata lijja kwongera linshapinge mbeera oyo. Naye ng'okirowoozaako ekyokukola transition okudda mu gospel. Ennyimba nno ninasigala abawagizi bange mbawa wano wali bwentyo bwe mbadde nkola nyimba gospel n'ennyimba eno mu balaavu ne mbuulirira abaana ne mbazaamu amaanyi bwentyo. N'ozaala abaana bannange. Okuzaala abaana kijjidde wa? Munozaala bayimbi nga tebaagala zaala. Baba bakyalina bye bakola. Gwe tokyalina by'okola nnyo. Nagamba kanzaale kati ndiwo okuzaala era onaatera olulaba. Omwana omulala oyagala bwana nga bomeka? Muzaayo babiri. Oza babiri? Bwe bwana butaano bw'oyagala? Taano nga emmotoka yange ejjudde. Emmotoka ejjudde. Emirembe n'abaana bange. Ensi eno gye tulimu abazadde ffe tulabye kubanga ebisajja biriyo n'ebikazi bitunulira abaana baffe. Tubakwasa era batuwa tugambe Mukama tuyambe munaaye. Bwe tukulaba olumu ne baby girl Whitney abantu bagamba mmomo oba Whitney muganda we ki ky'okozesa okuba nga Whitney muwala wange first born wange. Okay. First born wange gwe nazaalira eyo mu bizibu. Ensi ensabula. Ensi yakusabulako? Etya. Ensi yasabula nze left right center. Etya. Kati oyo Whitney weeyo kyova olaba mwagala nnyo. Eyo yalina okufuna buli kirungi. Obwo bwana obwo busajja obwo praise obwo mwetunuuliza zamba omwana akuze. Praise musajja. Abavu mama sikola ki siweyinga abantu naye nga praise wajja nga ajjudde. Yes. Oli weyinga omuwaayo kati. Okay. Myaka gemeka ego kize mangu. Acha nzo kujjula amangu naye sikati. Mu myaka ngemeka? Iya maaso kaawo siwali. Okay. Kakati munnange abazadde olumu bavaayo ne boogera ku baana ne babatwalira ku social media toyogera ku mwana yatwalabye omukyalo omu mami baby grow yavaayo nayogera ku mwana we emikolo social media neemugira. Tewali kibi kye yakola. Ayagala mwana we ayogera ku mwana we mikolo gya mwana we kati buzibu ki? Oli mwana wange mikolo gya mwana wange oli omwami gwaleese wa mwana wange. Buli omu alina engeri gy'ayagalamu omwana we n'engeri gy'amwagaliza. Sophie omwogerako ki kuba leero olunaku lubadde lwa Sophie? Kye nnyinza okugamba Sophie nti agenda kuyimba. Omanyi kye bagamba okuyimba? Abantu balinde okuyimba munda awo. Sophie ayimba oyo mulinde okuyimba munda awo. Sophie muyimbi nnyo nnyo nnyo. Ate n'ennyambala mulinde ennungi. Tewali agenda nti nfudde nzize ne nazaala wange tugenda kulaba ebisambi nno. Agenda kwambala bulungi. Agenda kwambala bulungi. Olina akataleke kairi abantu mu industry. Akataleke kabannange abantu Maureen Nantu mbagala nnyo. Mwebale nnyo bambi munjagadde nnyo. Oluyimba omanja luluyimba lwange olupya luliko essaawa eno. Ne concert. Ojogereko. Nina concert maaso awo. Ninaku z'omwezi 21 November 2025 wano wennyini ku Serena. Ebyo bigenda kujja kwogerwako nnyo buli ddakiika naye neebaza Katonda nti nina abantu abatudde mu luyimba lwange abangi nnyo bannange kino nze sikirabangako. Mwebali nnyo mwebalire ddala mwongere okwagala oluyimba. Poza akatalekeko okuva gyendi lwaki abaana obafrontinga ku social media abaserebu abasinga tebalaga baana baabwe? Bange nze nina ekintu abantu kye baagala bategeere. Nze abaana bange fukamira wansi ne mugamba Mukama nkuumira ebimuli bino bye wampa. Nkuumira ebyomuwendo bino bye wampa. Ebyomuwendo ebyo nze mmanyi bwe njagala bibeere. Yes, kati saagala oli agamba lwaki okola kino ate abaana bange
abaana bange mbasabira ne mbawayo eri Katonda baana bange. Okay, gwe basabira. Okujjako omuyimbi okukola ekivula abantu ne bajja. Gwe wandyagadde bakucelebrating batanga omuyimbi? Celebrating. Nina abantu ekintu kye batera okuŋŋamba, Maureen, olina empisa, weekutte bulungi. Ekyo nno sigenda kizzamu okuncelebratinga. Wabula njagalayo abaana abafollowinga Maureen. Bawulirize ku Maureen, baagale ebya Maureen, bakole ebya Maureen. Sometimes mbowa, abantu abamu bakitwala nti mbowa. Naye mu kubowa okwo ffe tuwangula. Okitegera ffe abakwata empola tuwangula. Bambi ensaba y'abaana. Nina abazadde abankubira essimu mwana nga ayagala kubanga gwe nkwebaza wakola bw'oti nkwebaza wakoze. Abo abaana abo abatambulira mu footsteps za Maureen Nantume beebo benjagala celebratingire wamu nabo. Yes. Okay, tweyanza bayimbi abatandika emabega nga bakuba ennyimba ennungi bakominga bulungi naye ngaate tulina nnyo esawa zino tulina nnyo TikTok n'abayimbi abayimba focus esooka nga basoko